abatuuze mu kibangirizi kya bannamakolero mu kibuga Mukono bakeeredde mu ntiisa omwana wa mutuuze munnaabwe bw'asangiddwa nga yeetugidde mu kaabuyonjo. Fahad Mayiga w'emyaka 15 mutabani wa Sowedi Kabugo yasangiddwa nga yeetuze oluvannyuma lw'okunenyezebwa bukyategeerekesa nti yabadde ayagala kusobya ku mwannyina. Kabugo agamba nti tebabadde na buzibu newankubadde omwana ono azze ng'akangavvula buli lw'abadde asobya. Talina buzibu bwonna nti alina nti twayombye nti oba nakoze eki atera okuzza emisango ng'era omwana n'omukangavvula ng'omwana bw'aba naye leero oba yanyweza ekisimanyi. Agamba nti eggulo baamutegeezeza nga Fahad bwe yabadde yeesibidde mu kaabuyonjo naye bwe yagezezaako okumuyita n'alemerayo naye n'amwesonyiwa alinde buke. Ebyembi bakidde ku makya bamusanze yesse. Nazze nenyeenya nti oluggi nenema okugula ne mugamba kale ojja kuvaayo enjala ejja kuluma okole ki oveeyo nenvaawo. Bwe navuddewo nengenda mu nju yange neneebaga era n'asigala mu ndowooza ye obwongo bwe kye bwamutumye tikannette. Poliisi eyitiddwa okuggyayo omulambo wabula Kabuga awanyisiganyizza ebisongovu n'abasirikale bwe bamulemesezza okukola emikolo ku mwana we ng'agamba nti kyandiviirako n'abalala okweyisa mu mbeera y'emu. Ebyobuwangwa biba byabuwangwa nti mukole omukino mukimulekeko pisa we oli omusajja akunnyonnyola kintu kya buwangwa kyabona bwekimenya naye olyawo baganye twogedde nabo tetunayomba nabo twogedde nabo bamuzizanja mwenonera gye bamututte. Abatuuze boogedde ku mugenzi n'engeri omuwendo gw'abaana abeetuga gye gugenda nga gweyongera era n'ekisaanyi okukolebwa okutereeza embeera. Abadde n'empisa embi ne bw'omubuulira abavubuka abo ffe batulabanga abakadde abatategeera. Oyo taata talina kyaŋŋamba taata gwe ebyoliko bya kikadde ogenda n'omubuulira tokola. Ndowooza beera nfuuyirizi kubanga bannange omwana yadde akyali muto talina buzibu bwonna ate nga wampisa nnyo ku kyalo nga buli muntu akola ki amutuma mugonvu. Firimu ze balaba zitwonoonedde abaana, firimu ze balaba ku mativi abazadde bakubiriza abaana luwummula luwanvu, abaana tebasoma basiba ku mafirimu tebakola mirimu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emilyaano Patrick Onyango akakasizza okwetuga kw'omwana ono. It is alleged that on the 12th of June this year at about 4 p.m. the victim had tried to defile his younger stepsister aged 6 years old. Same mother, different fathers, and their mother, the wife to the reporter, blamed him. The victim, either out of anger or shame, probably went and locked himself in a pit latrine and committed suicide using a sisal rope. A team of police detectives and homicide officers visited the scene. According to our findings, there was no physical injuries observed on the body. Robert Peter Kabanda ng'ono mukulembeze mu kibuga Mukono agamba nti ebikolwa bino okweyongera kivudde ku mateeka amanafu n'abaana okukozesa ennyo ebiragalalagala. Ekituufu abazadde balina obuvunaanyizibwa basudde ng'abazadde naye ogenda okulaba nga gavumenti ebintu byeyogerako n'okuyamba abantu bali eno wansi tebalina bwogerero bw'otuuka mu mateeka poliisi ejjudde enguzi. Ono waakubiri mu bbanga lya wiiki emu mu kibuga Mukono okwetta nga gye buvuddeko ow'emyaka 7 yetta mu butanwa bwe yali ageegenya ebyo bya Zzaala bamufirimu.